eyagamba mbwali movinga dictator kati asimba bitooke bwamala okusimba bitooke n'agenda mu wino n'ali emmere eyategeka akalulu ka 2021 Museveni yamwongeza ki contract myaka 7 emirala mu abaana b'abantu nga musibwa nga muttibwa conference okujja yes bananyini hotel bafunamu naye omuntu ali ekakuutu bogenda ku poto ya international investment board Uganda teri recommendable for investment ekitegeeza ebintu ebirungi mubikolera bagenyi siba nansi emyaka 50 nga Amini amaze okuva ku buyinza government eriko tiyasobodde kuzimba kizimbe nga yo sente yaziwa mu Uganda yitibwa Sudiru Pareria Asekeredde kubira mukama engaliza amaani omuwagizi wa Kyagulanyi Ddembe lye era sobola kuwagira muntu yenna anyigiriza muntu olw'endowooza ye dini kijje musoma bino mwenfula ndi muli balokole temuli balokole gano ge mazima kale ku 13 tonyeza osatu radio 4 ensonsoze Atabukidde gegage program entuga Gashumba era bwe tuba buli lwa Monday nga tugayagaya mu nsonga nga bozule well mwami Gashumba tukomyewo ku mpewo sadly I don't know whether sadly or china kye kyabadde kitegeeza nalabye abamu kubali ku oluvuganya government nga bavaayo okulaga obutali bumativu nga basimba lwakubiri wiki ewedde Dr. Kizza Besigye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Mwami Erias Lukwago n'abalala bayita bannayuganda beetabe mu kye bayita peaceful protests nga baga nti government esusse okwefuulira nampulira zibi ku nguudo embi ennyo mu Kampala era nalabako abamu nga basimbye bye basimba simanyi obolowooza activism eno erina kyegenda okukyusa oba nkube n'enduulu wanje mwenti waa njiddemu okoze otya waa abagamba okujjako dictator kati basimba bitooke okubye otya enduulu waa abagamba mu they are removing a dictator kati basimba bitooke principle natugamba nti 2026 akomawo Museveni yawa Katonda yawa Uganda Yoweri Museveni statement here waa eyagamba mbwali moving a dictator kati asimba bitooke bwamala okusimba bitooke n'agenda mu wino n'ali emmere Uganda Museveni isakatambala maaso Katonda yakuwa Uganda alaga butali bumativu n'agamba 2026 nkomawo in a free and fair election bwe yagambye eyategeka akalulu ka 2021 Museveni yamwongeza ki contract myaka 7 emirala mu abaana b'abantu nga musibwa nga muttibwa gw'omwana w'omuntu ampuliriza nope it's the biggest comedy organization we have in Uganda ekisinga okunuma my favorite Dr. Kizza Besigye naye abajoyininze babadde mu kusimba ebitooke actually nako ka activity ke mwalabye lwakuba Besigye yakabaddemu ak'ebitooke siwe kiri kubanga bakola press conference Katonga ye n'alumba as usual Lord Mayor muganda wange Erias Lukwago Lord Mayor muganda wange nagamba nze bankwatidde awaka it's obvious yali ambadde ki overall ne bugamu boots ongamba otya nti mugenda kwekalakaasa n'osula mu makaago kubanga it's obvious nti bajja ennyumba bajja gisalako ewa Kyagulanyi bakeera kusalawo ewa Besigye n'ewa Lukwago era muganda wange Lord Mayor yapostinze eggulo ku Facebook account ye nga alina akatabo kaasomera awaka mulimbe bali abantu babategedde Lord Mayor alwana kimukomawo 2026 bali mu kabadi kabazza mu kabadi sijja kukosa kigambo kya bujingo kubanga kiri tubadde mu fola mu ndala olya kudda mu bantu ese balabe ekiri emagero kimanyi na FDC simanyi Lukwago yakoma ku Lord Mayor mulya nyama akyagala n'Enyanza akyagala ne Luboyera Lubongoya kati Lukwago bino byonna byakola kulabika kubeera favorite w'abantu Lukwago you cannot exonerate yourself mu mess eri mu Kampala go badde Lord Mayor for the last I think 13 years tosobola tukonvinsinga nti tugirimu bw'oba ogamba nti tebifunctioninga resigninga laga obugunjufu obukyasinze ogambe nti embeera gye ndimu tewarantinga kusavinga resigninga nga ziri twawula
Tibwe tuogera tewali bikolebwa. Yes. Then vayo. Bobankwatidde awaka. It was expected. Presidents zibaddewo tebakwatidde awaka. Awo bambi abaana b'abantu naye nayagadde si abaana b'abantu sina gwe nayo gwe bayodde. Nakugambye yatugamba Ronald Mayinja yimba oluyimba nti ne bwe twasindika tuteeseza bateseza mbuto zaabwe n'abaatukakasa nti no bajjako dikiteeta kati basimba bitooke mu kibuga Kampala. By the way nakino kankibabulire, yes, tewali kufa ali happy. Kampala nga bwalabika. Kampala is the most disorganized village you can ever hope to go to. This is a city. No. Kampala city. Surprisingly up country amakubo makole. Ebifo byokka be nali ngenzeemu nendaba amakubo amafu side z'ekyotera ne Kaluma. Olira ni abasigaddewo n'amakubo gali malungi nnyo. Nenda kugambye yatugamba okujjako dikiteeta kati asimba bitooke. Kino nkyogera nga ntya Katonda. President Yoweri Museveni buli lwagenda n'apiikinga nomination forms mumulinde Kololo kulayira. The day President Museveni kasita apiikinga nomination forms abeera president elect abalinze bulinzi kukola ki kulayira. Eyakulira okulonda 2021 ya kyakukulira. Police eyaliwo ekyaliwo. UPDF ekyaliwo. Bank of Uganda President Museveni kyagala kyagikozesa. Nze ndakugamba okulonda buli myaka 5 kuyamba alondeddwa. Nekira nyina fufula mu mukwe nabadde nembuuza Kyagulanyi, is he a politician? A movie actor? Muyimbi? Wawagwa. Honorable Kyagulanyi. Kubanga ayagala okukulembera abayimbi mu Uganda. Nalabye awadi ze bamuwadde olw'okuzannya firimu mu America. Ate kati ye leader opposition. Ye leading opposition politician mu ggwanga. Otegeera? Kakati tomanyi waagwa. Where? Movie actor, muyimbi oba politician. Nakugamba the Kyagulanyi I like. Ye Kyagulanyi omuyimbi. Not the politician. Politician kyona kyomulabamu. Temuli. Nakugambye yatugamba we are removing a dictator. Kati asimba bitooke. Okusimba ebitooke kujjako kutya dictator. Answer me. Anti mbotekawo embeera. Eribwa. Boya jitaddewo summit yawedde. Summit yawedde. Nena labye nga basimba baliemu bana bamwe nebaza Katonda mu family waffe tewali mwana waffe alimu ebyo. Bannanyini ensinga ensi bagisibye nga sina option okujjako okulinda. Nze mbadde manyi summit eno yawedde nekirabika waliyo summit endala ezigenda maaso. G77. Nze sizitegeera oba G77 obaani sibitegeera. Bwe ba summit tekyusa bulamu bwange n'omuntu owa bulijjo ezo summit zammwe. Come again? Bwe ba summit tekyusa bulamu bwange n'omuntu wa bulijjo ezo summit zammwe. Nze ndi musajja mukulu nkuze mpulira summits mu Uganda. Singa summit ezijja mu Uganda zaali zikyusa obulamu bw'abantu, Uganda yali baddenga Qatar oba Doha oba Dubai. Zino tuzogerako kuba zino ensi zibaliraanye musobola okugendayo. Ne day in day out mpuliriza summit okitegeera. Summit ezibeerawo zimpactinga obulamu bw'omuntu ali ekabula maido. Tezimpacting. I'm asking you, ali ekiryandongo, ali ekalungu, ali ekakuuto. Summit zino ziyamba abantu bazitegese. Oweka kutafunamu kikyobuuza. Yafunamu ki mu summit zino? Kyekibuuzo. The same fat cats abalya sente za kyogamu era be babirimu. Yes, I'm serious on this. Excitement jetwala. Eyo yammwe si yange sirimu. Excitement yammwe. Actually nsabira lwezigwa tufune emirembe. Gosaba bigwaddi. Bigwaddi tufune emirembe. Nsi yawanga ng'ettaala zaakola okuba tufunya abagenyi. Nsi yawa. Let's get serious. Nsi yawa. I can assure you abagenyi oluggwa wano ng'ettaala ziddamu zizikira. Kengudu lwaki bazikoze tufunya abagenyi? Nga ebimuli bye basimbye mugenda bisanga nga babisibyeko ente n'embuzi. Bukioski nga budda ku kkubo. Is that a country I dream to live in? No. Njagala President Yoweri Museveni ansavinge nga bw'asavinga abagenyi. Atufeeko afe ku kkubo ly'emu nnyonyo nga bw'afudde ku bagenyi nga bali wano. Simple. Olinganga agamba nti
tata fa tugulira ennyama tulya bulungi nga waka wazzeewo abagenyi. The same fat cats. Yes. Bikapa. Ebinywa obunywa amata. Ebibadde birya bulijjo. Birya buli wamu. Same names. Buli wamu era nadde nga kapa ago ngalaba ku TV. You get it? Bebali kakiika akakola kino, bebali kakiika akakola kino, bebali kakiika akakola kino. Basoma kiffe kye twagwa bagwe kye wagwa. Mwe muli ku radio, muli ku TV mubyogera mulaga live. Abalala apartments ziyimirira. Njagala ondaga eki summit bweti bwe yali wantu afunamu kino. Lwaki kitaffe lwaki azabagenyi lwe tulya ku nkoko, lwe tulya ku nnyama. Lwaki abagenyi lwe bajjano lwe mukola amakubo, lwe muteekawo ettaala, lwe musimba ebimuli ne basajja mmwe mujooga. Ne musimba ebimuli ku Monday nga abagenyi batuuka ku Tuesday. I saw this President Clinton bwe yakyala wano, manyi mwe Bannayuganda mwerabira. Twalinako kyogamu wano. 27. Emiti gye baasimba ku kyogamu giriko nga mukaaga egyasigalako. Clinton lwe yakyala wano yali obaatuuka kawungeezi ebimuli babisimba ku makya. Kati ongambe nange mbere mu group ya mwe mubeeramu y'okukyamuka eyo. No, that's not me. Badde omaliriza waliko summit eno. So kankubulire waliwo emyaka gy'otuuka mu nga tocha getting excited. Nga waliwo bitakukyamula. Ogambe olina ekigambo ky'oyogedde nti okuze owulira zi summit kyogamu n'endala zonna ezo zibeera mu Uganda. Omuntu we Kapera Byongo, owe Masindi, owe Kyabazaala, Kakuuto afunyeemu ki? Ne gavumenti n'abakungu batugambye amawooteri mwe basula, abantu be balima emmere eribwa mu mawooteri ago, batugambye bakola crafts, batugambye erinnya lya Uganda, global profile byalinnye, kamera zonna zabadde zoogera ku Uganda. Kakati mogenda ku poto ya international investment board, Uganda eri mu red. Uganda teri recommendable for investment. Really? Yes, bati mukimanyi nakyo. Teri recommendable for investment. Bintu bingi ebipushinga abantu ku investinga mu ggwanga. Okyulidde koja? So conference okujja yes bananyini hotel bafunamu. Naye omuntu ali ekakuuto. Hoteli zo zaani. Era be bamu abo fat cats. Gakapa gakero okunywa obunywa amata. Tigakyali na mmese. Geka kuba kadingidi. Yes. Same faces. Kankuwa example kiringanga abakozi b'ebivulu. Omukolo balamu bwatagukola ebera Silk Invents. Silk Invents wetagukola waliyo n'endala. Bajjo. Bajjo talina byuma. Bajjo ye promoter. Okay, nkitegedde. Bw'obeera ku mukolo egy'amaanyi either Balam or Silk Invents waliyo ne Events Warehouse. Waliyo ne Steve Jean. Bw'olaba buli wamu. Ku mikolo. Kati gwalina ka leediyo ko akatali mu mbanda. Gino emikolo gikwakirako wa. You get it, nkubuuzizza. Omukolo guno summit zino twazimanya like 4 years ago. Yes, ntujja kukyaza namu. 224. N'ebimuli byadde bisimbibwa the same day nga abakulu batuuka. Babisimbye leero ng'enkya summit. Bikuledi. Nayise ku Speak Road. Nga mmolokeza abanene zibayisawo n'obugombe. Nga bali mu kusiiga bu pavements bwa Speak Road down around about ya Stanley Chart. Now the question is, bulijjo balinda ki? Lwaki kati? Kyensoso kugamba. Ekitegeeza ebintu ebirungi mubikolera bagenyi. Si bannansi. N'ekibuuzo kiri nti sente zaakoze gino emikolo zafa abawiwa omusolo. Fa ababeera ku Radio 4 ne Radio 7 every Monday nga tukunga abantu bawe emisolo. Kwanze bwembeera ku radio kuno njogera as an ordinary person. Kitaffe mugagga nnyo yayitibwa Uganda. Lwaki kitaffe atuliisa ebijanjalo n'entula ne mukene. Naye abagenyi lwe banajja ne wabeerawo a 7 course meal pizza buli kimu kye baalagira. Abagenyi lumala okusiibula ne tuddayo ku mukene waffe n'entula n'ebijanjalo ebitali bisiike. Kitegeeza taata tafa ku baana be ayagala kulimpressinga baki bagenyi. Lwaki omugenyi lwaze we tulya ku kaki? Lwe tuhavinga a 7 course meal. Akamera akalungi. Lwe tunywa ka champagne ka wine. Lwe tufuna cocktail juice.
ompulira why gwe nawe oli musajja mukulu tuli wano ndayiranga nti akatonda okutandika ne wiiki ejja kiyosikisi zonna ezibadde ku makubo zigenda kuddako owulira kubanga KCCA ekimanyi nti bano abateeka ebintu ku kkubo it's wrong kikyamu ne babalekako deliberate ne babalekako kagenderere okitegeera era ndayira zino palm trees ze basimbye ogenda kusanga ng'omuntu asibye embuzi omuguwa gwe ku palm tree eyo and nobody cares you get it kati bwe tubyogerako Gashumba mubi Gashumba talaba bigenda maaso nzi siri mwana muto you can it's not easy to excite me you get it tochamuka kamba buuza ekibuuzo kino Sudiru Pareria omuntu nga Sudiri in a space of 1 year yazimbye ekizimbe ekibaddemu emikolo gino Sudiri yes government yateekamu sente Sudiri yakugamba yatandika okuzimba ekizimbe kino January 2022 government ya Uganda sente yaziteekamu in June last year omuntu Sudiri asinga atya government timwagala njogere ku Idi Amin OAU eyasooka mu Uganda 1974 eyo Serena Conference Center jemulaba jemuyita International Conference Center yazimbwa Idi Amin bakugamba 99% ku bintu ebyakozesebwa ku OAU ya 1974 byonna byakolebwa wano mu Uganda Nightilunga ebikola Amin mu 74 government ya 74 yazimba ekizimbe OAU mwe yatuula emyaka 50 nga Amin amaze okuva ku buyinza government eriko tiyasobodde kuzimba kizimbe nga yo sente yaziwa mu Uganda yitibwa Sudiru Pareria akitegedde kubira mu kamengale za yaziwa muntu se kino kweganga kiraga government yalaze nti technically teina competence zikola kiki zikola bintu bino kubanga Sudiri yakugamba bakkiriziganya yena atandika kizimba sente aziteekamu mu gwa mukaaga so Amin mu 74 government eriwo yazimba ekizimbe conference center mwe yali oba mweri emyaka 5 nga Amin amaze okugenda mwabali mu buyinza timusobola kuzimba conference center ngeyo kyewunyisa gwe nti twali kinewunyisa wano oba okisuubi wali okisuubi nti bani bayinza kukola nze ekintu kyokka kisobola okuneewunyisa wano nga baganya enjuba okuvaayo buli kimu kisoboka mu ggwanga li teri kitasoboka nze nakugamba Uganda nsi engagga but the level of extravagance is unbearable mwenna muli wano njala mutandika okutunuulira ekkubo ly'emunyonyo anti abagenyi wiki weggwerako ng'emikolo tegiwedde onombuulira gijja kuba giwedde ojja kumbuulira oba binaabeerawo abakubuuza otandika ddi okukola bw'aba alina omulimu agukuwe abakugamba tolizimba ababuuza sente za Pentagoni tewali yatuwa wadde 10 alowooza nti bujingo nsobola okubba wadde oku era buli lunaku bo bongera kuteekayo n'ekirooto bakimanyi nti kya buwumbi 10 embwa bwetuula ku ka TV kwa simu kaayo nabagambe tebalina kye bali ate tebalina kye balina mu nsi mubeekuume so stupid besigula maanyi g'abantu people power fe tuli ku maanyi ga Katonda kumanyi ga Katonda mwegendereze nnyo mwabaddukire emabega wa bannabyabufuzi nga bo batuukiriza ebyabwe nga mwe ebyammwe bifa omuntu n'agamba kati nangiridde n'alangirira nga alangirira kwekalakaasa n'omugamba leeta obwana bw'obukulembere baleeta abaana b'abalala
bwe babayoola naye abeerako kubanga yakimanyi nti eddala lyatuukako tomala gamutta era omukwata n'omuzuza n'omuzaayo ewaka. Bano abalala bakwatiddwako abalina emitwe eminafu ne babatwala ne babatereka eyo oba bayemera batuwa bayemera bayitayo ekitali obeera eyo ekitali oba ennalufeenya oba okyafeenya. Omukulu yali agambye nti alangidde okwekalakaasa n'alinnya ennyonyi teri amugaana kulinnya nnyonyi. Kitalo nnyo okubanga tulina abantu bannaffe nga bamanyi n'okugamba nti emirimu gibuze nga tannafuna gwatta ye ng'omulimu gwe kutta abuuza n'okubuuza bane wali oku mirimu Uganda temubeeranga. Kale ku 13 tonyeza 3 Radio 4 ensonsozi Atabukidde gegage program entuga oyo pastor Aloysius Bujingo nga mukambwe yatandise nakuga nti mbwa naye ate nyina mukwano gwange ategeera Bayibuli nabadde naye eggulo ne verse n'agindaga mu Bayibuli kuba kinadde nsinga okudawutinga. Omanyi kungu tuli mu nsi etakyafiringa pain z'abantu balala. Nze tolaba nti mpagira General MK ne bwe ndaba ni injustice committed on a NUP supporter sikiwagira. Balaba okunyigiriza eri member wa NUP ovano kivumirira sigumuse ebiri abali mu FDC bayinza okugamba emirundi gye twajja abantu ku makomera oyo full figure she can bear witness abana be bayolanga nakubira bannange baagala sente bweziti mu court bail n'okwata sente ozikola ki noziwayo nzoboli nze nkyogera nnyo omuwagizi wa Kyagulanyi Ddembe lye era sisobola kuwagira muntu yenna anyigiriza muntu olw'endowooza ye sisobola. Okay. Ne Bujingo yayita mu kaseera akakyasinze okubeera akazibu. Bujingo yawona amasasi. He's a miracle pastor Bujingo. Nze muyita miracle pastor. Ekitegeera. Okay. Muyita miracle pastor. Kubanga nafuna omukisa nandaga ku mugongo amasasi mwe gayita mu nnyama. Naye yakafiirwa omuyambi we gw'amazina y'emyezi 9 abantu ne batandika omugegeenya. Musajja omukulu Bujingo yakabira amaziga katuuti agatakabika. Ne bamukolamu videos ne bagamba Bujingo ye film star Gashumba ye director Balamu ye producer kwa buli muntu yavangayo okwogera the right thing n'avumwa. So Bujingo corresponding in the same currency I support him 10 ku 10. Bebala banti amazima tugajjeyo Bujingo bwe yalumbibwa ne bagenda ku Pentagon. Mu Pentagon ye mulemi no sense wateekayo mmeka. Abantu abalina right okudemandinga for accountability be bagoberezi ba pastor Bujingo not us. Nze siteekangayo wadde 10. Don na pray Jingo okuteekayo busawo bwa semiti 10 sibutwalangayo. Wakoma ku pledge yes, so far. Yes, yajifeel feeling. Okay. Gwe bya Bujingo bikwatirako wa. Kati program ewedde bwe navaayo ne ngamba nti oli mulokole kingo oli mwana wa Bujingo. Nota kubira ku kisawo simu. Tata nga walabiye nga kulika abatemu. Nenjogera ne ku Teddy. Nebo mwafu butakwatagano bwenkana butya. Ex wo bwabanga abadde mu buzibu obwinvolving okufa. Kikakatako omukubira kuki kokasimu. Yes, Teddy tasola gena na mayumba tikikirizibwa kuba bali omukazi neyo kube ki akuba akasimu kuba akasimu ha abajega Bujingo zaitembwa Gashumba lwacho yogera ku Teddy nonsense mwenga mwogera ku Susan Makula mwenga mwogera ku nali njogera ku Teddy yali mukyala wa Bujingo tata wa baana baani ba Bujingo kubanga Bujingo we manjogera ne yakugandi omusikawe ye mwana wa Teddy eyafembayo omwana oyo ayina emyaka 9 Bujingo tamulabanga nako ompulide kankubuzemu ekibuuzo ate njagala obeere oyina eddiini gy'osoma kankubuze ekibuuzo kino singa Bujingo yafa Teddy tiyalizise Bujingo yalizise singa Bujingo yafa abaana be tibali balize ne bazika tata ekitegeeza bali baagala Bujingo omufu Bujingo omulamu lwaki temugenda ne mulaba mwagala Bujingo ali mu kofini okitegeera
mwali wiringi okuleeta ebimuli ku kofini ya Bujingo temuli wiringi mukubira simu nti kuliko amaki amasasi dini kije musoma bino mwefula ndi muli balokole temuli balokole gano ge mazima abalokole basonyiwa lindako abalokole baba n'ekisa okay kubanga pastor mwasinga okulwanyisa Bujingo era mmanyi ye yali kulembedde okusabira Bujingo oyo pastor mwenna mumanyi ye yali kulembedde okusabira ki Bujingo nze mbabuuza oba muli wiringi ogenda ku kofini ya Bujingo mutekeke ebimuli lwaki timukubira Bujingo nga mulamu kitegeeza mwali mwagala mulambo gwa Bujingo Katonda yajja yenjuba na exonerating Bujingo nasigala nga mulamu period nyina platform emu gyendi mu abaana basomera enkumba tebagali yadala oyogere ku Bujingo buli gasiya yenna fake stories bazireta ne magamba gye munakoma kuleta fake stories nga nze ndeta machi mazima si kyekyo waliwo bakwambalira hey Gashumba ye film simanya Gashumba ya actor movie writer ne bagamba Gashumba lwaki yasoko okutegeera kungutoyina mikwano jo mbalino singo afunye obuzibu ani asoko okutegeera mikwano jange nze general mukwano gwange yasoko okunkubira essimu nangamba obiteewo biwulidde nti ki mukwano go bamukubye amasasi namala eddakiika nga 3 nga sikitegeera paka lwe nayogera nani ne Bujingo Gashumba ategeera atya Jesus mbogwali ku script kati kankubuze nalaba beti namboze bakireke nga Banne lwaki Gashumba yategeza buli munnamawulire oyo namboze mwanyina za tena yasirike kubanga namulabako nga akabira wansi mu mutemu yadda amusazeeko obulaga wakejjambiya omutemu namboze abamu nze jalo obesonyiwa kubanga I've known namboze for years naye olumu buli kintu baagala okyogerako nze si buli kintu nti nkikola ki nkyogerako wekitegeera Pentagon wateekayo mmeka abantu bati Pentagon bambanja sente za Pentagon njagala oleeta receipt ng'olaga nti nno toli comfortable na Bujingo the way he's running his church sente zazikuddize alete receipt nakugamba Sebatta yagamba oba yali Sebatta oba basudde nti edda bwe babanga bakuba endongo ate asasudde mu kikaali amasannyalaze bwe gagenda yasinga okukambuwala okitegeera Bujingo yakola ekitakoleka bagera lwaki yogera ku Ted toyina mwogerako tayogerwako naye Susan Makula yalina okwogerwako nabagamba obufumbo bwonna kasita butuuka mugenda kuttiŋŋana baawukanye bakola ki nabawa example y'abaana abasajja abanyankole omusajja gwe batta Henry oba Henry Katanga mukyala waali mu ddwaliro omukyala baamutema omutwe gulinganga ente y'omu Meat Packers ulira omukyala ali mu ddwaliro naye musibe kubanga we twogerera ali mu ddwaliro under police surveillance taata w'abaana mufu abaana bali luzira kubanga DPP abakyajinga omusango nti bagezaako okubuuzaawo obujulizi mulabe famire ezo oyo musajja bagamba mbu yali mukagga yalika over 80 billion ku akaunti ye ali mu ttaka maama ali ku kitanda musibe n'abaana bali muki ali mukomera ne Bujingo ye yakola bwati nti kiganye Bujingo n'ava mu nnyumba gye yazimba ekitende actually ziri nnyumba 2 n'azivaamu ekitende n'azimba ennyumba endala enamayumba wano kungu tomanyi basajja n'akwana omukazi nga baavu ne bazimba ennyumba ne bagaggawala n'agimugobamu bangi ne Bujingo ennyumba yagivaamu n'azimba ennyumba endala kati ogwo gwe musango kyebamuvunaana Bujingo ekimukubya biri ebintu biringanga ebyo ekisooka ye pastor asinga amaanyi wano mu bantu ba bulijjo ye pastor w'abanaku ekyokubiri Bujingo Salt Media House ye media house esinga amaanyi mu area z'abalokole ekyo bo kyagala wato kyagala ekyokusatu muvandimwe ekyo nakyo kimukubya ekimufembayo kimanyi awagira NRM n'MK ebyo pastor awagira NRM n'MK ng'ate kiri ku record wano tumanyi ba bishop tumanyi ba reverend abavaayo ne bawagira nupu ng'ensi eraba you get it amanyi era according forensics bakola nti emundu eyatayisima ye yatta omukumi wa Bujingo polisi yatugamba era bakuga ku list kwaliko Isima kuliko Bujingo kuliko Gashumba kuliko Balamu kuliko Tamale Mirundi ekitunoonyeso kimanyi tuwagira MK olaba wetutuuse gwoyina eddembe okuwagira Kyagulanyi nze siina ddembe kuwagira ani MK you get it ne Bujingo webale nnyo twebaza Mukama olw'ekirabo kya Bujingo nekyo mukumanga mulamu bavume
Ebigambo byakozesa bino. Abalumbe ate biri mu Bible gya quotinga. Mbwa. Mulimbwa. Akwotinga Bible. Baliki. Mbwa. Wetutusa. Ulide ebigambo bino mwika. Amasasi ga bugingo ngatankanyemu. Bajja bagakubo gatankane nnyoko. Oba olina obulumi bw'oyitamu ng'embwa ziboggola. Mwekuume ng'embwa. Abakulumya emitwe mbwa. Abakubuuza otandika by'okola mbwa. Bw'aba alina omulimu agukuwe. Abakugamba tolizimba mbwa. Ababuuza sente za Pentagoni mbwa. Tewali yatuwa wadde 10 alowooza nti bugingo nsobola okubba. Wadoku era buli lunaku bo bongera kuteekayo n'ekirooto bakimanyi nti kya buwumbi 10. Embwa bw'etuula ku ka TV kwa simu kaayo nabagambe tebalina kye bali ate tebalina kye balina mu nsi. Mubeekuume. Mbwa. Omuntu atalina na kaploti mu Uganda akenkana essimu gyakutte yali ku bugingo. Ekira bugingo ye pastor asinga ettaka eddene kanani awo. Naye obukambu bwasusse. Ne mutuufu. Lwaki bwe mumukambu wali yakiryokke? Lwaki bwe mutuwemula ne mutuvoola kiryokke? Ye bwazaayo ndese mu currency kikyamu. Mbwa. Nawe okize. Ate verse mu Bible. Nasose gikonfirming nti mweri mu Bible nti mweri. Buli akulumya omutwe. Embwa. Buli akubanjeza Pentagon. Mbwa. Wateekayo mmeka? Zikuddizibwe. Mulekere joogo eryo. Bannayuganda muyina joogo. Ate nze nabagamba kuno okuvoola abantu kugenda kukoma ku mulembe gwa Gen. Yoweri Museveni. Ku Gen. MK tebijja kubeerawo ebyo. It's too much. Family. Omusajja Richard yaleka abaana 4. Actually ndoza 5. Nowe myezi 2. Nodda ku social media notakungubagana ye. Yaleka abaana. I think they are 5. Asembayo omuto wa myezi 2. Abo nabugingo yalina balabirira paka. Nokizanyiramu. Mu buli kintu mukifudde comedy store mugifudde karaoke mukifudde kandolindoli. Nga sinaba kumaliza nsonga eyo. Kungu muyina family naffe tuyina tulumwa. Bugingo kungu singa Richard yali brother wo. Nalumidwa nnyo. Walumidwa nnyo. Kati Richard ayina baganda be bameka. Simanyi. The entire SFC fraternity. Baganda be. By the way, Richard beyond family mwe yakulira abadde ne family endala SFC. Abasikala bakuma president Yoweri Museveni. Simanyi numbers nero zabawire emitwalo 3 mu Uganda kakati. Abamukuma. Basanyufu nga munnabwe mumuse. Amunabwe afudde. Nga munnabwe afudde. Bo basanyufu. Mwene mukuba engalo. Ate guno muze guli wano mu central wano. Akuba mu ngalo ng'omuntu afudde. Ojjukira olanya bwe yafa ekyali wano. Zijjukira nga afudde. Ojjukira tumwine bwe yafa. Nalaba ku TikTok nga baga nti kati ali eyo waggulu nga bakuba obuntu bukugundi obufaananyi. Ne bu video. Webale nnyo. Mu abaana abali wano bakola effujjo. Buli lwe mudimininga eri tumwine ayina family ye, ayina constituency ye ya Western Uganda, n'ekirala ayina constituency ya UPDF. Eyinza okusirika n'etabalaga nti nyiivu naye ng'ensirisi. Jacob Olanya yali musajja mu kyoli. Yes. Abakyoli baali bamulaba nga katonda waabwe. Ne parliament. Bwe mu celebrating abakyoli nga bagamba naffe katubalinde. Bwe muwala okukola effujjo ku bakyoli ng'ate mugenda mu bakyoli basaba obululu. Bwe muwala okukola effujjo ku banyankole ng'ate mugenda mu ankolo basaba obululu. Waliwo abantu abalabanga tumwine nga they are what they are because of Gen. eri tumwine. Afudde talidda. Yes. Lwaki celebratinga? Kuba agenze. Waliwo abantu abalaba bugingo nga katonda waabwe. Waliwo abantu abali willing okuwa testimony zaabwe nti bali kibali because of bugingo. Nzo kimanyi sikiziganya na bapasita. Nze bugingo ekinkwataganya ebintu biri ebi. Ekisooka enjiri ya bugingo eri transformational. Ayogera ku bintu bye tuyitamu everyday. Ekyokubiri munnabuddu, munnamasaka. Ekifembayo muvandimwe DNA yange naye yemu. Muli kye kimu. Yes. Waliwo pastor mukwano gwange gwe twagenze naye okulaba bugingo n'amayumba. Bapasita ne bamukubira essimu. Gwogendo ki okulaba bugingo? N'abagamba ekitegeeza temuli bapasita. Temuli basumba. Temuli basumba.
olaba obukyayi obwo anga ongamba otya nti oli mulokole ng'omutima gwe gujjudde ttima, then you are not a mulokole, gujjudde futwa. Kyovala nze nabagambe eggulu lino bwe liribeerayo ojja kwewuunya bujja okusangayo, ojja kusanga bagashumba nga tuli eri, tuli ne Allah, tuli ne Yesu, tunywa champagne nga babadde bayita abasumba abatulaga nti bali closer to God. Eggulu bwe liribeerayo gw'otasuubira mu ggulu gw'ogenda okusangayo. Tujja sanga shumba nga tudde ne Allah. Ekyo eggulu bwe libeerayo ndi mu ggulu ndayira nga ntya Katonda. Nze eddiini eyange sigenda mu makanisa oba makereziya, eddiini eyange bikolwa. Actually eddiini eyange bagiyita obuntu, humanity, ebikolwa ebyekisa. Kankube kano it's a joke. Mbu baali bali mu geyeena eyo, omukkiriza n'alaba Reverend, n'amugamba Reverend, naawe oli wano mu geyeena. Abaali awo n'alaba Bishop, n'amugamba Bishop oli wano, nti yee, naawe oli wano, nti yee, mwana wange sirika, nange ndi wano. Kulira Kano ali mu geyeena, Reverend ali mu geyeena, ne Bishop ali mu ki? Mu geyeena. Naye nga bagasumba bali ne Yesu, bali bulamu. Eddiini sigenda mu kanisa, eddiini si kusaala, eddiini bikolwa, ebikolebwa. Nze olumu nze Catholic, olumu mbeera mu church nenda abasimbi abagenda okusembera ne ngamba singa mbadde nyina obuyinza oyo n'ali musiseeyo. Actually fe ate Abakatoliki bizibu nnyo, bakugamba nti togendanga okusembera ng'oyina obukyayi ku muganda wo. Togendanga okukola ki? Kati osembera ki? Ne bona yambala sapule, sekapulaali, Yuda Tadewo omutuukirivu, Bikira Maria, n'oteeka sitika yo mu feesi ye, ng'oyina obukyayi, oyina ettima, oyina enge, toliraba bwakabaka bwa Katonda. Oba okutokera bwereere. Omala biseera. Ng'oyina fitina, omala biseera. Okiwulira? Okay. Ndoze ensonga eyo gikoze eki. Naye nga tubaga bwe muddamu era okumulumba nga tuzza. Bwe mutulumba ku ssaawa 4 ku 4 kitundu. Ogaye bakwambalidde bajja kudda bakwambalire ku social media. Kati nkusese. Teri sisuubira nti mu Uganda muno waliwo omuntu yali avumiddwa nga nze ku social media. Niyo nvuma onkole ki? Ate batumba avunye olukuvuma n'akutaaginga. Obifune. Yes, name blocking. Nze sitaggingangako muntu. I don't tag anyone. Well, kanzije wetogera mwami Gashumba, twalabyeko abali bakunza abantu basimbe ebitooke mu makubo, nalaba Lord Mayor wa Kampala Katoji. Nebikusomoza naye nnyina ebinsomooza ate sibyogera. Abantu balowooza nti njogera nnyo, njogera binaakuyamba. Nnyina ebinsomooza. Nnyina ebinsomooza. Tomanyi kye kitegeeza ng'embwa kubanja Pentagon nga tereetanga badde 10. Ogamba nti nvumye. Ndi mu Bayibuli. Kankulage wano mu Befeso. Ulira olunyiri olwokubiri otegere gye nzija ekigambo. Tembwa zibuuza sente za Pentagon nga ziringa ng'ezaali zisonze. Teri mbwa esonda. Ne ulira Bayibuli bw'egamba. Mwekuumenga embwa. Kiri mu Bayibuli yo. Somo olabe. Mwekuumenga embwa. Tebagamba zino ezitambula ku kazo. Boogera zino eziri ku social media. Nasoma Bayibuli era njeebaliza Katonda. Buli ekinnumba kibaako olunyiri olukikuba. Kebera Bayibuli olowooza nti nze mbiwandiise namu. Olina ebikusomooza naye n'ebinsomooza. Oba olina obulumi bw'oyitamu ng'embwa ziboggola. Olulabyo olunyiriri. Mwekuumenga embwa. Bafilipi 3 olunyiri lwa 2. Abakulumya emitwe mbwa. Abakubuuza otandika ddi okukola mbwa. Bw'aba alina omulimu agukuwe. Abakugamba tolizimba mbwa. Ababuuza sente za Pentagon mbwa. Tewali yatuwa wadde 10 alowooza nti bujingo nsobola okubba. Wadde oku. Era buli lunaku bo bongera kuteekayo. N'ekirooto bakimanyi nti kya buwumbi 10. Embwa bw'etuula ku ka TV kwa simu kaayo. Nabagambe tebalina kye bali ate tebalina kye balina mu nsi. Mubeekuume. Baleme okudiviyetinga.
olemo okuva kukkiriza abantu abamu naawe ogira n'owulira nga biringa ebikuyingidde abano bye boogedde tibanga bituufu amasasi g'abugingo nga tankanyeemu bajja bagakkuba ogatankane nnyoko Kamiliyoni yayimba oluyimba nti bayuda tuyita nabo nyinza okuba nga ndi nekkungu wano ngali ku assignment ekkuba bulango message zange zireke genda so management tugenda kuki-investigating nga naye yakulira akakiiko ako tutegeere lwaki buli lwemba driving ensonga akuba obulango muto wange asembye okuba essimu olabika tomanyi script ya programu eno entugga usually essaawa esoose twogera ku bintu ebibaddewo ebintu bwe bibaddewo nga binkuludinga mukwano gwo omwagalwawo tujja kumwogerako nobody is above scrutiny ku programu eno omuntu gwe tutateeka mu kamumu discussing ali omu ye Ssaabasajja Kabaka ekirala omuntu kasoyingira amazina g'enkima ziba zijja kukuba omukira gwazo bw'oba toyagala ayogerweko ave mu byobufuzi simple nakugambye dakiika esooka twogera sorry the first 1 hour 30 minutes twogera ebikoze eki ebibaddewo kinsurprising buli lwenkwata omusumaali nenguyisa ku mugongo gw'abawagizi b'NRM inclusive of their president abawagizi b'NRM tebabeera bitter ne bwenkwata kapini nenkayisa ku mugongo gw'abanuupu n'omukulembeze waabwe bajjayo ebitala President Yoweri Museveni akolokotebwa okuva January paka December n'avumwa n'okuvumwa abamu mu muvuma nesituulirangako bawagizi be nga bwe batabuse nnyo naye mwenkwata bukwase kapini ne muvaayo abatabuka bw'oba owulira nga bitwogera wano jja kuteekako leediyo endala togoba bantu ku radio so what oyo alanga naffe omuntu yekka gwe tusinga okuva Lukungaana omumanyi manya programu ekyamuzungu yagamba nti buli lwosoma akatabo n'otakategeera baba tebakawandiikira ggwe programu entugga bw'oba togitegeera wuliza wala ono mwami akubidde nagula omudde bw'agambye nti okuba obulango oyo he's the call of the year akulaga he's passionate okuwuliriza nembeera nvuga ensonga munange nanyini byuma nakuba sawa yakalamu netuuka nakuba asebo mpozi wali wanatuuliza nnyo bamuyita tukwasibwe Dan agenti kunga temunakola birala byonna mwami Gashumba abe kuno kyayogera ku bulamu bwa Cecilia Ogwal banange tusigaze dakika Cecilia Ogwal kitalo nnyo ekya Cecilia Ogwal kibi nnyo nti yafiiridde India sagala mu quoting bubi singa Cecilia Ogwal yafiiridde Mulago I would be the happiest mbuze lwaki kiba kiraga amalwaliro gaffe gagezezzaako okujjanjaba ne teri kintu kinnuma ng'abanene bonna okufiira ebweru Jacob Olanya yafiira bweru tumusime Mutebire bweru Mayombo bweru ani omulala eri tumwine mu bweru ne Nambozi yajjanjabibwa bweru Segirinya ali bweru ne kakati ali bweru emyaka 38 mu buyinza situina malwaliro gayinza kujjanjaba ndwadde zino kitalo nnyo ekya Cecilia Ogwal kubanga fe twakula tulaba Cecilia Ogwal nga bamuyita Iron Lady be bakyala bayogeranga ensi nebeera ku bunkenke naye yakitegeera yayawula personal politics ne national politics kati politics ali wane nnyo kakati ali personal kubanze neewuunya President Museveni bw'akyala Kalungu kyekigana area MP Muganda nge Sewungu okubeerawo n'amubuulira challenges Kalungu ze tuyina kati mu abaana abato be balimbira ku bwongo Sewungu bw'atabeera ku mukolo nga mugamba oyo muwagizi wa noob President bw'akyala Masaka bise yakyalayo last year Muganda nge Mpuuga yali leader of the opposition tewali n'omu yaliyo President anategeera ati ebizibu byammwe nga bakulembeze tebabimugambye waliwo here one day President bwe yakyala erireeyo Cecilia Ogwal then yali akyali mu UPC ne bagezaako mulemesa okwogera President na insisting amuleka akole ki ayogere kwega Cecilia yayawulanga personal politics w'ekibiina kye kyalimu then ne national politics ebyo abantu abasinga tebabitegeera national politics ategeeza nti machazi mpagira NRM mpagira FDC mpagira NUP there is a country Uganda eri bigger than all of us awo mulemirembe emyaka gyasabinza yiye abadde asusa myaka 28 ngali mu parliament yayingira 9 mu mukaaga
nze lwe nasooka okuinteractingako naye nali ngenda Bungereza nali kunyonyeemu naye nenkizula nga ali so informed ng'okwogera nga discussion ye it was about young girls abakyala ne country code Uganda ompulira ndowooza abo bannabyabufuzi lyebagala and successfully bakendedde kakati well ekya president oga nti bamuwe state barrier era naga njana kujja mu parliament mbeerewo mu kumukungubagira really it's a rare feature gye tulaba nekira waliwo ekifaananyi kitrending ennyo ku social media nze muntu gwenda soose okulaba Museveni nga yali amuhaginga Museveni ali very picky nalaba ekifaananyi nga amuhaginga ate era olumu yali ku Africa naawo ng'enjogera gye banyuba they're like brothers and sisters so kitalo nnyo ekya Cecilia Ogwala kikyo badde yogera katono nnyo Gashumba nti bwe yali mu maamuka ga Uganda Cecilia Ogwala yagamba allow me talk to my brother Museveni that was very beautiful ne Museveni agamba leave the elder to talk nze olunaku lwensabirira ng'omuwagizi w'NRM agenda ku mikolo gya Nuupu n'avaayo mirembe ng'owa Nuupu agenda ku mikolo gya NRM that's the Uganda I dream to live in waliwo mukyala gwotera okuhostinga Namugga Honorable Great Namugga Mawogola South MP. Yes I like her mwagala omukyala oyo yes olumu ayitawo naye ng'olaba we can disagree nene tutambulira mu madala nga twekutte mu ngalo that's the Uganda I dream to live in naye Uganda nti kungu bw'aba wagira FDC sirinya ku mikolo gyaki kati nze wakayimansire ku muganda wange oba oyagala oba tokyagala ye alaba Nuupu it's the right party to support nze ndaba MK twabadde mu kusabira abagenzi waffe Masaka yabaddeyo olwakute microphone nansaba njoyininge Nuupu jangu mu Nuupu ne mugamba tekyayambiddwa nze ndasimbiyo okwogera bamba mukulu we ne mugamba mbu Wakayima the best president joyinza okuwa eggwanga eno kujoyininga MK movement nasimagolinga oba yafunya atya akazindaalo n'agamba over my dead body twalwaniddeyo twakomyewo bulungi yes because we are family okay ate ekya kino kiddamu nakyogera akatambi ako katambudde nnyo mwabampuliriza ewa Nakasongola Mbale Naggulu mwe mutemagana olwo byebufuzi nga abakulembeze abo bakulembera bo bali mu kweyagala yes okay webale onagambye kungu tuli tugoberera ye Rogers alinkoko onagamba nkomyeho mwami kungu ngambira Gashumba nti mwagala nnyo ndohoza muhuride bamuwulidde abantu well limi lunta wanyo okusoma owanise mu lunya kitara ninga webale nnyo agenti bayuda tuita nabo ulina Kasongola okay Kambaho David jambo onaga hello kungu and Frank good morning the truth is you don't allow Frank to conclude his speech Kenya Lidiara Congo onagamba atefa ba Radio 7 tuli bubi nnyo ku nsonga y'obulango twogedde emirundi mingi nnyo naye yenze Wamala Dongo Nyabinyira Masindi Wamala Dongo I can assure you starting by Monday things will be better ebitu bigenda kukyuka. Good morning, Gashumba Adam Chenzude. There is something with the so-called men and women of God. Era ani aligenda mugulu kubino ebyabujingo nze babalanda. Isma. Adam and the different ways of killing. There are different ways of killing a rat. Yasin simancho tegezeza. Ninga webale kungu webale kuereza mbuliza mwami Gashumba. Nti besije nekyagulanyi banoonya kusibya bana babalala ate mbuuza namwe zimbetya Uganda ekiro kimaze namwe zimbe kakati ekisooka kino nkyogera ku camera lady nteeka mu camera ebibiina by'obufuzi mu Uganda ne bibiina egatta ne bigattako n'eby'e Kenya n'eby'e Angola toyinza kujja mu 71 na kalulu kino nkiddamu ebibiina bye opposition the purported opposition political parties in Uganda ne bibiina egatta ne gattako n'ebya Kenya n'ebya Tanzania toyinza kujja mu 7 na Uganda na kalulu okiwulira ekirala lira obumyo 10 tebukamwa kidomola ky'amata naye ate ntemu esobola okukamwa kidomola ky'amata kitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi tumala biseera bagenda mumala biseera bino bye mulimu mu abaana abato muyamba bano ba Lord Mayor bakomewo bakansala bakomewo ababaka bakomewo akalulu tekalijja Yoweri Museveni wano kyo tebakulimba ffe twawangula Yoweri Museveni 2016 ne Dr. Kizza Besigye oyo nze nengula ne suuti yetugenda okulayiriramu twalayira mbagambi obumyulu 10 tebukamwa kidomola ky'amata
ne ente emwe sobola okukama ekidomola ky'amata ente ndoza mukitegedde ente akitegedde nayo kubira mukama engalo ez'amaanyi tebakulimba entebe mu ntebe tebiriyo entebe nga musimba binnya mu bitooke bayita batya bitooke muki ala radio 4 kungu sebo wasuzo otya sebo sebo akedani ono mbuuliza ko Frank Nsomba bampita Dennis nga ndi Masindi district wano ku kyalo Kagologolo. Yes Dennis. Embadde ngamba bana abagoberera bana abenoonyeza ebyabwe. Nze waliwo olunaku lw'entuuka n'endowooza nti bano abantu abagunda b'opposition bo mitwe gyabwe tebategeera. Buli lunaku bakimanyi nti pulezidenti w'eggwanga Museveni abantu bamwagala nnyo nga wava erinnyo bamuleke akaddiye. Banna bale mbokati ulira waliwo ngambi nti ekyokuba bujinga amasasi twakikakasizza yawonera mu mannyo ga mpisi nti nekya Pentagon twakikakasizza kati twagala report ya Richard kati bagala report ya mfu ene nga sinaba kumaliriza nkati nkutya nawe okay eno nsonga nkulu mwenna abawagizi ba General MK yonna bali mu Uganda. Next week, first week of February, tugenda bawa programs zetugenda okutambulyako the entire 2024. Mwecho mwadde mukimbuuza nnyo. First week of February, tugenda kulelizinga program ya 2024. Ensonga endala, bw'oba oli muvandimwe obanga oli munyarwanda ng'ompuliriza essaawa zino, ekibiina kyenkulembera ekitibwa Council of Abavandimwe, twasenguse okuva mu ofiisi mwe tubadde tukolera ne tudda ku Pioneer House ku Jinja Road. Pioneer House eri opposite Shero Jinja Road. Jangu ku mwaliro ogusooka room number 2. Office wetwazizizza. Wamibwa passports. Wamibwa passport, wamibwa national ID, onyigirizibwa olw'eggwanga lyo eri obunyarwanda. Jangu ku office eyo. Ebera open okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 11 Monday to Friday. Ne namba yaffe y'essimu eri 0708 500 708 500 enamba eyo nayo ebeerako okuva ku ssaawa 3 paka 11. Enamba eyo ekola ku WhatsApp ne phone calls. Wamibwa passport, wamibwa national ID, onyigirizibwa olw'eggwanga lyo, jangu ku office. Program endala gye tuyina njagibawulira next week. Naye nga mwenna gye muli temugiving up kulwanya eddembe lyammwe tosobola kunyimibwa passport olw'eggwanga lyo. Eggwanga ly'abanyarwanda liri mu constitution ya Uganda. Tuli schedule number 24. Saku sebo ke kalango ke madde mpisaawo. Tukoyanziza. Yes, sebo. Tugenda koma wano. Mwebale nnyo abatuuliriza, mwenna abaleese positive criticisms tugenda zikolako okuba nti tuli mitinga ku birango. Bannange mujja tusonyiwa abantu bangi kati balangira ku Radio 4 olwokuba ina listenership nene. Ne tujja gezaako okulaba nti tuli mitinga ebirango ebibeera mu programu eno. Nze Adam Kongo akume.